po jako akawuwo. Egombola y'e Kawempe y'emu ku magombola ataano agakola ekibuga Kampala era nga yesinga okubaamu ebitundu eby'omugotteko ssaako n'abantu abangi kyokka ng'okuva gavumenti lwe yazza amasomero ku muggalo olw'okwewala okusaasaana kw'ekirwadde ki COVID-19 mu kiseera kino abaana abasoma bali waka nga babeera ne bazadde baabwe. Kyokka okusinziira ku bakulembeze mu kitundu kino bagamba nti abaana bangi basiiba bataayayo olw'obutaba na byakukola nga bo abaana ab'obuwala beegumbulidde gwa kufuna mbuto kyokka ng'ebyembi n'abazibafunyisa tebamamanyi ate nga n'abalala basiiba ku nguudo nga batunda bintu ku makubo okubeezaawo obulamu. Munafuubira ddala ku gavumenti okubanga tevuddeeyo kuwunjyawo nteekateeka nnambulukufu eyinza kuyamba abavubuka. Tegeezaako Honorable Shamim Malende nti singa avaayo n'ateeka skilling center at least mu Keti Falaawo, banna Keti Falaawo nabo banga babaskiringa mu byalaani mu kusiba enviiri, ng'omuwala singa aba asale bamuyigiriza osiba enviiri, at least bamuyigirize n'okuzisala. Alex Kakoza nga ye ssentebe w'omuluka gwa Bwayise 2 agamba nti tebamanyi oba mu biseera ebijja banafuna abaana abayivu n'okusingira ddala ab'obuwala mu division eno y'e Kawempe olw'ensonga nti abasinga bafumbiddwa era ne bazaalira ku myaka emito nga tebasuubira nti olunaamala okuzaala banaddamu ne basoma. Kati atambuza apo gyafunira emize muzaala kyasobola kontrolinga mwana. So tusaba gavumenti etuyambe kulwa obulungi bw'eggwanga lyaffe Uganda eggulewo amasomero. Ate nekyokubiri basadde baweeko katayimu bane kusabirawo ssente kuba nti bakava mu COVID babaleke basomeko luli twasoma time ya weeks 2 bagala school fees wa time namba basomedde weeks 2 ate abana bazeeyo mu gundi mu lockdown. Charles Kisekka nga ye minisita w'ebyobulamu ko n'ebyenjigiriza ku gombola y'e Kawempe ategeeza nti obulwadde bwa COVID-19 bwaleeta okusomoozebwa kungi nga n'abaana ab'obuwala basusse okufuna embuto ekiyinza n'okuviirako okusaasaana kw'endwadde okweyongera. Kyamazima kiri nti COVID yaleese challenges mpitirivu nnyo mu bavubuka okusingira ddala abaana abali wansi w'emyaka 18 okudda wansi bano banali mu senior 4, senior 3, senior 6. Naye ffe tukubiriza gavumenti ti ekyamazima we tutuuse embeera mbi si nnungi. Kyetusaba gavumenti eggulewo counseling sessions first of all okukansolinga abaana. Many of them bafunye embuto beetaaga okuduzibwamu amanyi nti waliyo essuubi n'omala okuzaala tetuwagira kujja mu mbuto naye beetaaga okufuna essuubi nti osobola okuddayo n'osoma ng'omaze okuzaala. Olw'okubanga abamu ku bantu ababeera mu bitundu by'e Kawempe tebalina kyakulya nga bali mu mbeera mbi wano mmeeya w'e Kawempe Emmanuel Sserunjojo ow'eddembe kwe kuvaayo n'obuyambi bw'awadde abakulembeze okubutuusa eri abantu abeetaaga. Naye nga tugamba nti si kye kisinga obunene naye tugamba nti kivudde ku mutima gwaffe. Ekyokubiri ntandikwa ey'okubawa kuba tukakasa nti mugenda kwongerako. Mukulu Musoka ayongeddeko ate agenda kubiriza n'abantu. Mukulu Musoka yalina abantu ab'amaanyi betumanyi. Deputy Kaggo musajja omusuubuzi ow'amaanyi abeera muno. Meya Sserunjojo agambye nti ng'ali wamu n'abakulembeze okuli bannaddiini wamu ne bannabyabufuzi basalawo okutuukirira abo abalina obuyambi okulaba nga badduukirira abantu abali mu bwetaavu era ng'enkola eno yagunjibwawo nga yatuumibwa Kawempe Division Task Force ng'agambye nti enteekateeka eno ekyagendera ddala mu maaso okulaba nga buli munnakawempe afuna okuyambibwa. Tutandise essuula empya ey'okugatta awamu abakulembeze ffe enkola eyaffe eya Kawempe Division COVID-19 Task Force task team yo tesosola tegaana mukulembeze bali bwe bagamba nti no atokolagana bakulembeze balonde bakakooza ffe tugamba nedda ffe ttiimu yaffe ekolagana bakulembeze balonde. Kanyike Kevinzi yakusakidde eggulire lino okula ABS Television. So bannaffe tubeebaza tubasaasira embeera yonna twongera okubakakasa nti ogwaffe gwakukulembera.